Yes, Faadi TV ujimbaniza kadri kanu mwasize mutia muni mutia. Ngenda kukosa musubscribing ate munyigene kale mujebe jamutisako engalo. Mbatumudeka abasinzira mu ggwanga lya Russia ekibuga abakiyita Moscow, abasinzira kata mu kibuga bakiyita Doha, abasinzira mu ggwanga lya Saudi Arabia ekibuga bakiyita Riyadh. Mwale okubanga muji followinga eno bakiyita Faadi TV yoji divorce agreement muna tali Bugingo amazina kiza divorce agreement. Naye Omukazi watu alika alitana kyakola abadde tana kyakola teri Bugingo abadde yagana divorce agreement okuva mwaka ogwedde ogwa 2020 mu mwezi ogwokumeka I think ndoza mwezi ogwa July pasa Bugingo yali agenze mu court ng'agamba nti bandi badde bafuna divorce kwamba bandi badde bafuna divorce ye nani anetede Bugingo ensonga nti ate pasa Bugingo ate yagala to kwefulirani ate Bugingo yali ayagala abakole divorce kikale singa okwewunza atenge ebintu ayagala kutwala bintu bingi nnyo atenge ebintu byonna pasa Bugingo byalimu babikola bonna netede Bugingo ensonga lwaki yali yagana okukkiriza divorce agreement divorce agreement yali yagikansolinga nga yagirinayinga nga yagigaana jukira mu court ebyo byonna bikirizibwa omuntu nga mwagala okufuna divorce nkamanga mwagala okufuna divorce omu n'atakiziganya nakyo gwe akyaga tolina kukikaka oba olina okulabikanga naawe okyetera okulabikanga kipendinga muko kubanga kiyimirira muko okubanga kipendinga muko nga kyekwata muko katono ne basooka ne bakola ki ne balinda ono gweyagala okukola naye divorce okukkiriza tolina kumukaka ye nga tayagala kati pasa Bugingo ate ye engeri yali akyagalamu ate yali yangerigeri ya buyayaye yali atagenda kubanyigiriza nnyani tedi Bugingo ensonga tedi Bugingo yalina lawyer we nga mugezi lawyer we n'amugamba tokkiriza tedi Bugingo yagaana olw'ensonga nti byebugaga ate pasa Bugingo yali ayagala twala bingi nnyo ate okusinga ate yani ebya tedi Bugingo yali atagala musunirako obusunizi kumusunirako obusunizi imagine kasitegeeza tedi Bugingo abakupakukanakkiriza divorce singa mukazi wate saa zino ali maziga ne kati saa zino divorce yagigaana ne kati amawulire agatambatambula galaga nti divorce agikkiriza jjukira tedi Bugingo yali yasooka n'agaana divorce nga pasa Bugingo ayagala okulabika nga amukwata mu nsawo oba okulabika nga amuwe obuntu butono nnyo ye pasa Bugingo atwale bingi nani ne Susan Makula balooya be bamugamba asooka adinayingemuko asooka ayimirizeemuko ng'akizudde nti oba osanga ayinza okuwangula omusango baatwala mu kimu kkooti nina omusango ogwo nagwo gwasiraanira awo tebanakusala wani yaguwangula naye nga abasinga bagamba nti pasa Bugingo yali ateekeddwa okuguwangula olw'ensonga nti abalamuzi yabakola ki yabagulirira amawulire agali gatambatambula mu mwaka ogwedde ogwa 2021 n'essaawa zino amawulire agatambula galaga nti tedi Bugingo amaze n'akkiriza divorce amaze n'agikkiriza naye nga ebyokugikkiriza bino era nabyo tedi Bugingo kiraga nti abamuweredde okulabika nga akkiriza divorce kuliko mikwano gye abasabira ku kyaki ye n'emikwano gye okuli ne Pastor Jessica Kayanja babagamba nti tedi Bugingo ne wanagala divorce kiyinza obutamukolera olwedde n'omusajja tayinza kudda wuwe abasinga bo bagamba nti tedi Bugingo ne wabeera aganye divorce Pastor Bugingo si wakudda wuwe Susan Makula yamutwala omutima kyaggwadde ekyo mukazi wa tedi Bugingo alabika ate yali akyagala omusajja nate abasinga baba nga bagamba nti tedi Bugingo yandibadde omusajja we bwamulaba amuwanda lulusu olw'ensonga nti yamutyobola kuusa n'okumuyisaamu amaaso live mu kamera kubanga ebigambo pasa Bugingo byayogera ebityobola tedi Bugingo yabyogerera mu kamera live wali ku Kananilandi kugamba live ku mpewo zaki za Soti TV n'obutambi bwagenda ku social media jukira akatambi kagenda ku social media kiba kisiba okulabika nga kavaayo ku internet kasita kagendayo kiba kizibu okulabika nga kavaayo kaba kakubeerayo mwaka ku mwaka si byangu naye nga amawulire agatambatambula galaga nti tedi Bugingo akkiriza divorce naye divorce bw'aba agikkiriza enaamuyamba temusula obusuuzi mbuzibu lwaki talinzeemukko omanyi waliwo banne abalabise okubanga be bamuweredde okulabika nga akkiriza divorce abadde yagigaana nga wembategeezezza naye ate kati ssaawa zino kiraga ati ate kati asazeewo
kama mbaya ni mbaya ekijja kijje amazinga sasa omukazi watu jukira omwaka guno gwa 2022 mu mwezi ogwa June yaliko mu ggwanga lya Bungereza teri Bugingo yaliko mu ggwanga lya Bungereza era yamalayo ebbanga lyali gwanvu nyondoza nnaku nga 8 wiki ngemu lunaku lumu yamala mu ggwanga lya Bungereza yali agenze sinkana ku bakyala bapasita abazungu mu ggwanga lya Bungereza bapasita abakyala abazungu manyise n'abazungu nabo balina bapasita baabwe kati Bambi teri Bugingo yali afunye connection nabo jukira abakyala abo byali agenze kubanga asinkana bamu ku bakyala bakola ki abamuteekamu omusimbi wano mu kyaki wano mu ggwanga lya Uganda bamu ku abo bamuteekamu omusimbi era mikwano gye gy'amaanyi nnyo mikwano gye nnyo bakyala Bangereza yagenda okona amalayo ennaku 8 nalyoka koma mu ggwanga lya Uganda naye nga Bambi divorce yo kiraga nti amazina Akiliza amaze anakkiriza Pastor Teddy Bugingo naye nga bangi bakiwagira bangi tebakiwagira batimu Teddy bakiwagira bagamba nti kikole naye kiteekemu ku obwongo omanyi divorce nezitagoteekamu obwongo tosubira nti omusajja mujja kukola divorce akubwe mwenkano nedda bamanyi okukwata bintu gwe n'akuwa buswazi mu kifo ky'okuwa afu n'akuwa koota ya bintu inatwala afu na koota ate nga mwina kutwala afu buli omu nagabanira wakati olw'ensonga nti muba bakyala muba bantu bafumbo Pastor Bugingo ne Teddy Bugingo bantu bafumbo abajjudde era buli omu bwe bakoze divorce buli omu balina okutwala afu buli omu alina okutwala afu kyekyala ali ge mazima buli omu balina okutwala afu bamu bagita wafu bagita afu naye nga Pastor Bugingo ye nga bamanyi musajja mukalaba ayinza okuleka nga ayinza okukwata mukazi watu mu nsawo ayinza okwagala omukwata mu nsawo n'amukwata akabadiya n'agala okukola ki okumutwalako ebintu ebingi yuka ne mukazi we gwalina Susan Makula siye mwangu ali awo babasinga bagamba Susan Makula sigamba nti yajja lwalaafu Susan Makula yajja lwa ssente kubanga embeera gye yalimu nayo si nnungi yakolanga mu bbaala abaana basinga ku mukutu gwa Facebook we bagambye bagamba nti Susan Makula y'omu ku abo abagala okubanga bayingirira ebintu bya Teddy Bugingo kulabika nga Pastor Bugingo amuwa koota mu kifo kyaki kya afu ate ng'omuntu okukola divorce omukyala wabati yali mukyalawo babina gabanira wakati ebiseera ebisinga bw'osanga kooti ez'enjawulo zimalina okuwenya abakyala olw'ensonga nti abakyala be batera okubeera n'abaana ate kasita abeera ng'omukyala yalina abaana omukyala basobola n'okutwala afu ne koota omusajja n'atwala ki koota olw'ensonga nti abaana omukyala yaba abalina okubaweerera kati bw'oba n'ebizimbe nga bya zirwentoozi omukyala balina okujjanga mu school fees aweerera abaana kubanga abaana yakwakola ki yaba ali nabo kiraga nti ate Teddy Bugingo engeri gy'alina abaana tebakitegeeza abalina okutwala omugabo ogwerako okusinga ate wa Pastor Bugingo bwe tugamba 10 Teddy Bugingo abalina okutwala nga 75 ku 10 olw'ensonga nti yalina ki abaana Pastor Bugingo abasigaza 25 ku 10 zaba alina okukola ki okutwala si byangu naye nga ebintu by'amateeka bwe bibeera kooti ebeena okubanga ebaako kyekola ku nsonga naye nga byetagamuko obwongo manyi ne baloya nabo si bangu baloya bagezigezi Pastor Bugingo ayinza okuba alina loya we nga mugezigezi muzibu ng'obwongo bumwesera obwongo nga bwogi nnyo si byangu naye nga Bambi byebyo musabire nnyo Pastor Teddy Bugingo Bambi asobola nga abimala bulungi divorce gwe bulungi baleme mukwata mu nsawo mukazi watu yali yabigana mu kusooka naye kati kiraga alabika Akiliza talina kyakola mukazi watu talina kyakola naye nga bangi nnyo abamutaddeko akambayo kubanga Akiliza ensonga eno ey'okubanga afuna divorce mikwano gye gisabira ku kyaki ye mikwano gye gyakola nagyo mu kyaki ye bamu kwabo abataddemu sudi okulabika nga Akiliza divorce simanyi kandabe waje Tebinaggwa naye era alina okwegendeza walabanga waliwo ekitagenze mu maaso asooka abiyimirizemu ko byetagamu kkobo ng'omuntu ayinza okukwata mu nsawo jjukira Pastor Bugingo yayagadde otwala ebintu bino byonna buwoomu kati bakitegeeza ayinza okukola akabadi konna n'akitwalako kikazi kyattu ebintu nga tekitegedde ng'akozesezza obukujjukujju ng'ayita mu balooya be musubscribing ate munyige ne kandi batomedeko abalikata Saudi Arabia Jordan Bahrain
Bahrain mu ggwanga lya Oman nti muli big nnyo kubanga mugyekumideko ebagita Faali TV di updates mbanazo lunaku olukya ku nsi kuno. Abali mu Moscow mu Russia mbatumiddeko mu Moscow mu Russia, abali mu ggwanga lya America wali mu Boston, bannayuganda abawangalire Boston mbatumiddeko comments nziraba mbere bulungi mweraba.